abakubadde mu mbeera nzibu ennyo era Mukama asigala nga mulungi. Bakadde baffe abatukulembera mu kanisa okusingira ddala kano omusiruufu atuwadde ekigambo kya Katonda sebe ebigambo byo by'amaanyi nnyo era tubeeyanjizza embeera. Manyi nti Comrade Waiswa bw'anaafuna chance era obubaka bw'owadde olunaku lwaleero newankubadde ali mu ddolwa naye bwe bubaka bulungi bwe yayagadde bwebwe olunaku lweruti. Era mbadde wali angamba nti omuli awo ye mmeeta wa Waiswa kubanga naye bw'aba tumuzinda era egamba byogera bwati. Bakadde baffe bazadde ba Comrade Waiswa n'abatuzaalira omugenzi Katende nyabo ntukwesa ddala ekyamwami naffe Edith Katende. Ono nno abadde mukwano gwaffe nnyo nze personally mpiriddwa kubanga tubadde femweni twafuuka family twafuuka baluganda mu ngeri eyo n'olwekyo kitalo nnyo okulaba nga atugenzeeko okusingira ddala n'atugendako mu mbeera eyo. Olunaku lwakyo tubadde luzira kulaba Waiswa era nga bwe tubagambye ku mawulire abadde mumenyefu nnyo. Ekintu kyatugambye emirundi ekiwerako okuba nti kimulumye nnyo okulaba abadde taliiwo nga mukyala we afa era abadde ayogera bingi naye nakikinga n'ekigambo ekyo. Agamba nti mu byonna bayiseemu chance gy'abadde ayagala ey'okubeera beekisayidya mukyala we mu mbeera eno gy'abaddemu. Ekyabadde kimukubye wala nnyo era nekimuluma nnyo. Naye era Waiswa talina musango. Olunaku olwaleero tuli wano twali badde naye yali akatenda okubeera wano naye tetuli naye si kuba nti mulwadde oba tayagala kubeera wano wabula okuba nti bamusiba mu nsonga ezitaliimu. Era tukimanyi bulungi nti Waiswa talina musango gwonna. Ensonga endala esinga okumuluma era nga bwatugambye kwe kumanya nti omusango gwe bamuteekako bwe yakola dduli y'ekinamagye olwo olunaku bwe bagamba nti yali Kavule nga yeyisanga munamagye ate yali mu ddwaliro ng'anoonya bujjanjabi bwa mukyala we. So kyewuunyisa naye era nga Kanon bwatugambye Katonda gy'ali era byonna tumanyi ajja tuyamba tubijjemu. Oba oli awo olunaku lumu tubeere nga tusanyuka. Uganda tusobola okyeyagaliramu ffenna. So twagala kwebaza eggwanga lyonna okulaba nga liwulidde ne Comrade Waiswa olunaku lwajjo abadde ku social media abadde tosobola kuyita ku posi oba bbiri nga tonalaba nsonga eyo. So twebaza nnyo mwena bannayuganda aba buli ngeri n'aba muganda wange King Saha wali awo si bwe wali kusiga okuyingirira ne Comrade Waiswa. Abantu ba Katonda mwena mu ggwanga tubeebaza olw'okuba nti kino kituyinayitinze era ndabye abantu abamu bagamba wewondiwale naye naye kino kisusse tekisoboka lwaki mukola kintu eki. So twagala kwebaza unity erabiseewo era tusaba bannansi mwena mubeere nga musobola okuvaayo okwogera ku butali bwenkanya bwe mulaba kubanga kino kya butali bwenkanya. Waiswa yalibadde wano olunaku olwaleero naffe. It is injustice. Kuno bw'oba oyagala definition ya injustice oba obutali bwenkanya yeeno tetulaba olunaku olwaleero. Omusajja atasobola kubeerawo mu saavisi bweti ey'ekitiibwa kubeerawo lwa mukyala we gwasinga okwagala. Olunaku lwaki abadde atugamba ono ye muntu gwasinga okwagala mu bulamu bw'ensi naye ali kukomera si kuba nti yakola omusango gwonna naye lwa byabufuzi. Mwebalira sigenda kusukaawo Mukama w'ekimu eky'emirembe. Edith abadde mu bulumi bungi nnyo abamulabireko ennaku ze ezisembeeyo. Abadde mu bulumi both mentally and physically.
ate obulamu obulumi obuli fisiko oba oliawo yalibadde asobola okubandiika singa abadde tagenda tayita mu stress gyabadde ayitamu. So kyanaku nnyo Mukama akuwa ekikulu ky'ennyo. Nakwagala okukola okusaba wansi amukirize okubulemeezi bwaffe